Kididi asimattuse akabenje k'emmotoka ddekabusa otunuulira emmotoka gy'abaddemu n'otunuulira n'abadde agivuga kikuleetera okufukamira wansi n'oweebaza Mukama Katonda olw'obulamu obwo obusobodde okubeera nga busimattuka. Kigambibwa mbu emmotoka ebadde empya yakabeera nga agifuna. Kididi avuze ku mmotoka ez'enjawulo naye n'abadde yakabeera nga agifuna era bw'etyo emulemeredde n'akoona baakoonye oluvannyuma n'emmotoka singa tekibadde kisenge ekyo weewagamidde ndowooza yandibadde eserengetera ddala ppaka oba yeeyongera ddala okukozinga obulabe obw'amaanyi. Abayimbi last year bangi baafuna obubenje. Akabenje ka John Black tekali mu last year. John Black yafuna akabenje last year. Abaana baani Batuli Bulala mwe baafunira akabenje last year. Omwali kwaliko Landlord Jose Chakala ne kubeerako Patricia ali mu emmotoka oyo azannyanga afande n'afunira ddala obuzibu azannyanga teacher oyo akuba kibooko omusomesa n'afunira ddala obuzibu era bw'atu n'amagulu ne bagawanika. So tusaba busabi Mukama Katonda okubeera nga Kididi asobodde okubeera nga amuwonya akabenje ako. Tugenda sigala tukuwa updates ku biki ebigendedde ddala maaso wano ku SMX Media. Gwe kyolina okukola subscribing nga notification bell ebisigadde obituulekera. Si wano ku SMX Media tusobola buli nnyo okulangira bizinesi yo gw'otukubirako obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde n'obituulekera. Sajja Kididi emmotoka ebadde emusse gwe kyoba omanya tumusanze naffe tumuguddeko eno Kasanda naye emmotoka ebadde emusse era nga we mugiraba awo. Kididi emmotoka ebadde emusse aye ndo omusajja adde emmotoka yakagifuna nga ali mu sswagaze emmotoka ebadde emumazeewo.